Omunnyo TV butereevu tukwaniriza natera musaawa eno ebyobufuzi n'ebyobukulembeze enkyalero amayanze tusema Apollo kubuuzako nti wasiyo teyose bunyabo eyekuumidde ku Munnyo. Essaawa eno ewagirwa aba Alwa Lead Investments Limited abakutwala ne bakufunira emirimu n'osobola okukola weeyozeeko ennaku y'obwavu. Manya nze tusema Apollo tukyagendera maaso mu ntegeka ya special broadcasting tunulidde akalulu akokulonda abasentebe ba districts ne ba mayors ab'ebibuga n'ebitundu muli ne ba councillors yonna okutwaliza wamu ye obakwe kulonda okwa gavumenti ez'ebitundu okwatandise olunaku olw'eggulo. Ebimu ebivudde mu ntegeka eyo tebinaba kufulumizibwa. Batutegezezaako ogwasembeyo nti ebintu bikyatambula abakyagezaako okugatagata naye era nga bwe twakusuubiza tujja kulaba ng'ensonga eno tugigusa paka webanaalangirira okusingira ddala mu bitundu bino ebirimu ebibuga we tujja okuviira wano naffe ku lutimbe lwo olwa Soul TV. Nkwaniriza mu ssaawa eno sirinzeeka okutunula ensonga eno negatiddwako era mukozi munange Wamala Muhammad. Yes, mwa Soul TV nange nyongole kukulamusako nate ntuwebala okubanga okyatwekumiddeko nze Mawadi Wamala tuvudde ate mu ssaawa eyo tugenda okugenda mpola mpola okutunira ate essaawa eno ey'okubiri byo bitambudde bitya sofa tugenza ovaayo nga tumaze okulengera bannaffe ab'e Masaka munnaffe akasimula bugulu agatayinza kuddamu ne beera bamuganda kukola batya tayinza kudda mu byabufuzi bya Uganda eby'e Masaka munnaffe Lwasa tongera okongratulating abo sofa abakyali abayisemu mukyala Florence oyo abadde mubaka we Masaka abadde tannakola bubi era kusinzira ku provisional results alaga nti akyali waggulu ne banne wa NRM ati balaga nti akyakwebedde nnyo almost alinga mukyakunda sofa tentatively ezakafunikawo naye nga byenkomalidde byonna nabo tebanaba kulangirira tekinaba kubanga kyewunyisa ntwatusuubira ttaana tubadde ntono nti ebintu bijja kuggwa mangu naye almost naku lwakubiri kiwanvuyeemuko 24 hours genda kuggwako oba oli awo nga tebinaggwayo. Kale Soul TV tugenda maaso tujja kubanga twegatta ku balipooters baffe ab'enjawulo abali abasasanidde eggwanga lino Uganda tusobola okubanga ensonga eno tugikutuusaako naye highlights ezibadde mu kalulu kano oba ezeeyolekedde mu kalulu kano esooka ey'okubeera nti abantu tebajumbidde nnyo oba oliawo nga tugeraageranya n'akalulu akaali ak'ennaku z'omwezi 14 k'obwa president ne members of parliament so nga ate n'ensonga endala y'emivuyo ku mulundi guno egirabise nga ate munange gyeyongedde mu kalulu kano era nga tugeraageranya n'akalulu kali akabwa president. Emivuyo gino mubaddemu okubbira mulimu raging mubaddemu ballot staffing incidents nyingi nnyo zurikise mu bitundu ebyenjawulo mu kibuga Mbale tufunyeyo incident then mu bitundu eby'embalala wabaddeyo incident actually mu bitundu ebimu n'okulonda ne kwongerezebwayo olw'okubeera nti mubaddemu emivuyo ne vulugu oba oliawo gwe tutalabako omulundi guli z'ensonga bwe zityo ze tugenda okwongera okutunuulira naye ebivaayo ebitundu ku mutendera ndowooza gwa councillors biraga nti aba National Unity Platform mu bibuga bino okusingira ddala ya Kampala, Wakiso, Mukono, Kayunga n'awalala balabika okubanga beerisiza enkuuli oba oliawo nga bwe kyali mu kalulu kali aka obwa president ne member of parliament. So ebiva ekololo ku kisaawe wali Kampala District Tally Center ya kalulu kano akaba sentebe ne ba councillors biraga nti ebitundu nga 8 byamaze dda okukuŋŋaanyizibwa ate amawulire amalala g'enfunyeyo ge g'okubeera nti oba oliawo enkola gye badde bagatagatamu ku mulundi guno yafunyemu ebizibu badde bawalirizibwa okukyusa mu nkola oba oliawo mbu kyekimu ku ebyo ebyaleesewo embeera eno ey'okukandaalirira okulangirira ebivudde mu kulonda kyekimu n'ebitundu ebyawakiso tebinaba kufulumizibwa oba tebanaba kulangirira naye ku levels eza wansi ez'aba councillors abasinga oba oliawo bamaze dda okutegeera ani yayiseemu ani atayiseemu. Incidents endala zabadde mu bitundu eby'emayuge waliyo wabaddeyo embeera eyoga nti waliwo abadde
bakukusa obululu obutiikinge actually mbwaliyo n'emmotoka eyakwatiddwa ndowooza mu bitundu ebyo. Incidents zabadde nnyingiko. Wana wamala ndowooza twogere ku nsonga eyo eya emivuyo ne vulugu. Ku mulundi guli muka president tekyawulika nnyo. Simanyi oba tusobola okwekwasa nti internet yetaaliko, simanyi olaba otya ensonga eyo? Ye ate kati akukusobolwa akoza internet anti amawulire mpozi okutambula bw'oba ogamba nti naye era still wadde mawe twabaire tufunye incidents ezo nti rudimentally twabaire tusobodde okuba tufuna abantu abaku bisimu ez'enjawulo nitumanya biki ebyabaddewo kubanga era buno obwakusiddwa tekyatambulidde nnyo ndowooza ku internet ayinza kwekwasa nti internet yaleesewo embeera eno okuba nti twategedde wano mangu pozi yayambyeko kwanguya bwangu naye nga singa waaliwo ebyenjawulo ebyali ebyekusifa ennyo twalitegedde kubanga era olengere mukono munaffe gyeyagezaako kuteeka embeera minisita Kibuule era walengera twabitegeera bulungi tumanya ani gwe yasaga obulu babubbira wa champisi wabukisi bwali bukusibwa twasobola bitegeera mangu olw'embeera nti communication yaliwo mu bitundu ebyenjawulo byali kubeera naffe twamanya oba emikutu gyamanya awantu awali heightened netumanya nti wano wayinza obbaawo hotspot bweti wayinza obbaawo mbeera bweti bwe naye ndowooza kino kyonna kikulaga nti baatidde nnyo. Ani yatidde? Abasobodde okubba obululu abakutuna bo baatidde competition lwayitidde ndowooza olwa turnout yabaddewo naye nga ate tuyinza kubbiramu turnout ntono anti nakyo kyekizibu ekyo abba ate kyataddemu logic okumanya nti abantu batono bazze oba 8 ate gwe nobba 5 kyangu okutegerekeka kiba kitegerekeka mangu nti ono yabbye lwose kyasinza okuleeta embeera kinawali wayinza okuba nti waliwo about staffing muka president bakaba MPs naye ndowooza baali batoola ku kingi nga kisoboka ekyo obutasobola kubeera highlighted mangu okusinga ati wano nga batono. Incident gye nasoose okufunako ndowooza lwadde lwaggulo yabadde mu Mbale National Northern Division y'Akalulu bakongezaayo ntegeddeko nti ne Sembabule naye Akalulu okongezeddwayo. Yes. Incidents ezo tezaali nnyingi nnyo luli ate n'ekirala kye tulina okutunulira bwana Wamala kyekya ebbugumu. Ebbugumu ku mulundi guno ate wadde abantu badde batono simanyi oba ndiyita ebbugumu naye okufiirawo ebikonde byanyoose mu kalulu kano makerere ekitaaliwo mu kalulu kalyako bwa president abantu baze batono ate n'olabamu embeera ey'okulwana n'okwagala okukola ki oba oliawo okuuma akalulu kyavuga nti mu kutya abamu bayagadde okussa embeera eyo nti batono kati voter turnout webeera nga ntono it works to one's disadvantage ate nekola to other person's advantage nti bba baga nti batono tusobola okuyisaawo ekyo tuyisaawo batono tusobola okulabika nti abadde bagenda okuwa gundi bwe tuba tutamyeko ekitundu kyabwe ne batajja ate oba oliawo nenkunga nnyo abange ne bajja ne bampa in my favor kubanga abalonzi abamu badde baga nti ndi waka oba yagala jangu onkibe ompe sente ompe obaneza boda osobola okuwa akaluluko naye kati olengedde nti omutala gwe tutuuseeko nti kubanga bula buvunaanyizibwa buweereza civic right yo gwe nga munauganda okugenda okwekisasazinga right ey'okulonda omukulembeze gweyagala naye kati oba tutuuse nti omuloozi yajja kusigala waka akube n'essimu nti oba oyagala nti oba toyagala kati naye abuuza nze nfunamu gwe ofunamu kati owayinga n'oteeka nti obuweereza service delivery ne representation kiki ekisinga mu byonna kubanga kino kiva mu representation obuweereza then kisinzira muntu ki gw'osindise kati okyabadde nti kati feva y'abantu eyabadde yamba abantu okuyitawo oba okusuula abalala ensonga ya national unity platform okubeera nti yazeemu neera okweriisa enkuuli okusinga ddala ku byetutegeddeko kati ebyaba councillors nakibiki ebyo actually n'ebitundu ebimu byemaze okulangira nga mpigi mpulira nti nawulidde nti era nop yeetise ensonga eyo weevuse bwe ekyali y'amaanyi muli twadde tulowoozaamu nti olwokuba kali kawedde akobwa president ebyavuddemu byadde si birungi ku ludda lwabwe nti ku mulundi guno abantu banga bagenda kuggwamu amaanyi agagenda okulonda abaana okwetaba mu mbeera bweti neera bakyaleebya n'emikono gyange wegiri eyo mu bannamawulire nabo bawangudde ssebo
mu ntegeke ya nup gundi yakoze ate chiku yayiseewo tongera okuzaza munaffe chiku ye kansala eyo mu kanso wa Kiso n'omulala Ivan Mponye naye weye wa Kiso so bayiseewo sebo so besimbyewo n'abala bakyaliyo ku mutenda guno gwa gavumenti z'ekitundu bakansala so ensonga ya nup eno erabika kubanga ekyaliwo kugamba kino kyakuwadde ekyokuyiga n'okulabirako nti bwetuna ebitundu ebimu wano ennalukolongo abantu balonze naye nga balonda ate obukongo obukyamu abantu abeesimbyewo nga bakyamu babadde olulunga si bwebwabwe ebifaananyi nga naye kati kikulaga nti olwokuba kati awo abantu babagaye mulonde bubonero kati omuntu akalulu katambye ne katuuka almost halfway nga tebategedde nti bagenze okunotisinga nti abantu bemulonda bakyamu sibe bawano actually n'ensonga eyo nayo yawulikise nnyo ku mulundi guno naye kati gwe kikola nti kati abantu babalonda bubonero tafa kwa omuddala yeesimbyewo babagambye baasi oba kisumuluzo oba manvuuli kati bo nga balonda bulonzi kati tengera bagenze kunotisinga nti balonze almost nga batera okumaliriza eyo makkati abamu tukakase nti obola balonze ne babanza n'okumaliriza nga mismatch kandi ekyo polling officials babeera ku kyolo babeera basasulwa kukolaki oba agent atasobola kwetegereza akakonge kakasa nti ekifaananyi ekya candidate we kyekyo kyennyini ekiriko erinnya lya candidate kubanga mu kutandika okulonda akalulu abantu bano bajja ne bawitinesinga ne musayininga ne mubikula ballot paper oba booklet ngati kataba akasooka serial number yeno nemuwandiika ne serial number esembayo gundi bweti then mukakasa ebifaananyi nti byebyo kati kikulaga nti abakungu b'akakiiko ak'ebyokulonda ayiba nabo abadde excitement bebanenyezebwa oba tebafuddeyo bufi butafaayo olwokubanga exercise badde ddaalo kati kikulaga nti awamu we batuuse ayiba ebintu byatuuse leeti kikeerezi nga tebalina budde busooka kuverifyinga nsonga nekyo nakyo gyekiri batandika butandisi gundi gyekiri basembula busimbuzi batandika oba si kyekyo nga nabo badde balinako bebawagira obuyawo tebasobola kubamu ne interest etuuka ku level eyo eyokuleka irregularity egende mu maaso ate irregularity eyo affectinga nnyo election ne credibility eyo n'okutwaliza wamu naye nga process eno ku mutenda guno gwa gavumenti ez'ebitundu akakiiko ak'ebyokulonda ndowooza wazzeewo tebyalabika nnyo wali eri parliamentary negundi naye olengera nti ate obululu obukyamu bwasimbiddwa awantu wangi bwagenze embaali ne bafuna nga ate mukitundu kirala ng'ate wala okuddamu okubusindikayo ate omanyi kyekitegeeza bwana wamala mu mbeera eyo kiba kitegeeza nti okulonda kuteekwa kukola kwongezebwayo kuyimirizibwa kwongezebweyo then akakiiko kaddemu kakube obukongo obupya obuliko ebifaananyi ebituufu ekyo no kijjiramu ne cost oba ensimbi ezigenda okukola ki naye ng'ajjukira ensimbi zaafulumizibwa zino mu ntandikwa obukonge bwakubibwa amawanga ag'ebweru Abu Dhabi, South Africa, UK n'awalala bwe watyo naye buze nga bulimu ensobi simanyi bwe tugenda okikola kuba wano kiyitiridde ku mulundi guno olwakuba bano bangi nendooza kyekituufu bano bacandidates wano babeera bangi naye ku level yaba members of parliament bacandidates ne babeera nga2,000 noyongerezaako ku bwa president bacandidates 11 tebabeera bangi kyangu nnyo ku identifying ebifaananyi n'amanya ne bano bangi ekifaananyi kya candidate omulala kyagenze amanya gaze nga tegali spelt bulungi kati kikuza kukiri abantu banagala kibali baagala n'ensonga ya bubu nti singa babukubira wano abala bemulugunyiza singa bwali bukubiddwa wano sanga byali bayiterezebwa mpunaga nti ate twalina capacity esobola kukubisa na kuuma integrity ey'okuma obululu ne butaggwera ate ku Nasa Road eyo okulabika nti bafuna duplication naye ng'ate ensonga ogirengera nayo yalimu eggumba oba olyawo ddala ku mutendera gwa president nti akalulu okubeera nga kesigika nene baganti kizibu nnyo okwesigisa omuntu wa wano akalulu bwa president for long babaze nga tebabesiga naye lwaki gwe tusobola kuba kubesiga wa muntu okusinga owebuna tokedeze bwana wamala kizibu nnyo okwesigisa omuntu wa wano
n'omwesigisa okukubira akakonge kiringa okuba sente eggwanga ne lisalawo nti lye ligenda okwekubira ensimbi mu ggwanga mwenyini ate obuulyawo biba bizibu ebivaamu biba bizibu kyova olaba nezaffe eza wano tuzikubira bweru tuzikubisiza bweru eyo so embeera bwete bweri naye ekyo kati anti kati tukugambye nti kati kyazzeewo ekyo naye baawe kati kitegeeza nti eyo paleti yonna eyajja yonna yajjanga eriko obukyamu bwayo kubanga babanga lesemu extra kubanga waddengawo luli for presidential ne parliamentary nti bwebabangawo obuzibu oba akabox kabuzi oba kibaleetayo okukuliza abo nanti eyo reserve ebeera efaanana ne buno obufutegasa yazze ate nayo nfu ebeera tegasa kati awo ayenda banalinako ebbanga then kati tojja kusindikayo nti ab'embaali ne mukama bafunye obuzibu kubira aba South Africa oba ab'Ubungereza gye babukubidde batuweereza ebirala. Okay, tuli ku Soul TV tuli musawa eya ebyobufuzi n'ebyobukulembeze amanya nze tusema Apollo ndine Muhammad Wamala tutunulidde embeera nga bweri bannayuganda nga balonda abakulembeze ku level ya districts ne divisions gamba ne mayors aba bibuga okwetolola igwanga Uganda okwatandisa olunaku olweggulo nga tugenda tukuwa mpola mpola ebivudde eruda n'eruda ba reporters baffe bajja kubanga batweyungako essawa yonna kyetumanyi nti okubala n'okugatagata kulinga okuluddewoko okusinziira ku kyetubadde tumanyi actually bwana Wamala mu kiseera kino omwaka ogwa 2016 akalulu ka Kampala ne wakizo twali tumaze okutegeera kali kamaze okurangirirwa embeera eyo tujja kwongera okwetegereza kiki ekireseewo enjawulo ku kalwaka abalonzi be bamu ate actually ku mulundi guno abalonzi badde batono turnout teyabadde nene nnyo okusinga eyaluli so tujja kwongera okwetegereza ensonga eyo naye ensonga gye tunulidde mu kiseera kino yeyenjawulo nga tugeraganya akalulu kano n'akalulu akobwa president akakakubibwa wiiki eri yokka emabega actually last week mu mbeera ey'okubeera nti kano kalabisenga ketobeseemu emivuyo n'okubbira byonna bwe bityo so nga ate ne low voter turnout eyeraliikiriza nti obaolyawo abantu bandimaliriza nga bafunye abakulembeze be batalonda kuba bw'osigala ewaka n'otalonda manya nti omukulembeze obaani abayiseemu abeera mukulembezeewo abeera kakatako okuba nti ajja kuba mukulembezeewo so ensonga ezo zetwetegereza n'ensonga endala zonna bwana Wamala mpozi kansooke ntegeeze abatulaba ebweru eyo nti ekitundu kino beesaawa eno ekutusibako aba Al Walid Investments Limited bano bagamba nti ekiseera kino buli munnayuganda talina nsonga yonna eyandimuganye ogagawala olw'okuba nti batonzeewo emirimu bakutwala mawanga nga Dubai bakutwala Saudi Arabia oba Abu Dhabi osobola okugenda weekolera ensimbi nga basasula zisasulwa ne mu dollars ensimbi nzungu emirimu egiriyo gye emirimu ng'egy'aba housemaids bebakozi abawaka waliyo egy'aba offloaders ku bisawo by'ennyonyi so nga ate waliyo n'emirimu ng'egya warehouse attendants emirimu gye giri omuwala oba omulenzi tegiboola so nga ate ne byetaagisa si bingi tekyetaagisa bukugu kasita obeera ng'oli malirivu ogenda okukola n'ekirala nti olina passport bw'oba tolina passport ate bakuyambako ogifuna bw'oba nga olina national IDs awono omulimu ogufunye batuukirire jangu ebusega nateete ebusega ku Junju Road okakase nti oweefunira omulimu ng'oyita mu ba Al Walid Investments Limited enamba zaabwe ez'essimu ziwulirize bulungi ngenda zisoma osobole okuba nti weefunira omulimu noti 7 noti emu eya Walid edinoti 7 noti emu 79 5488 eyo ya Walid then ya MTN edinoti 782 43 49 75 beba Al Walid Investments Limited bewagira ekitundu kino ekyebyobufuzi n'ebyobukulembeze tulabika okubanga tugenda kweyunga ku Segirinya Grace Girinya oli mu bitundu by'e Masaka saba otubuulire kiri kityawo. Yes, Apollo webale nnyo webali eddala mulabe wa Soul TV ate tukwaniriza mu kitundu ekyokubiri nga bwe mbagambye mu kiri ekiwedde tugenda maaso n'ogoberera akalulu be kawadde ak'e Masaka era akalulu akameya kabadde kakanayo kyani batuuse okalangirira zibadde saa 10:45 naye katono n'eŋŋumi evuge
Mukaseera kano sigenda kubanga ate mpanvu ya nnyo emboozi eno okujja kubategeeza obutegeeza tugenda kwegatta ku mukyala alangiriddwa ku buwanguzi bwa Meya Masaka New City mukyala Florence Namayanja agenda okubanga ebisinga obungi abitulombojera na biki byateeseteese okukola emyaka gino 5 munda n'ebirala ebigwa mu kkubo eryo. Honorable sokubuuze kubawuliriza oli live ku SOT TV. Abatuwuliriza era abatulaba okusooka nsanyuse okubeera ku mukutu guno gwa SOT TV era neebaza abateekateeka programs zino okutusanga yonna gye tubeera kati tuli eno Buddu mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka ekya Masaka City mututuuseeko tubeebaza olwa programu eno n'enteekateeka ennungi. Njagala okwebaza ennyo bannamasaka bayogedde n'eddoboozi ekkangufu nga balonda meeya. Obululu bwe nafunye bwandaze nti ddala bannamasaka beetaaga omuntu omuteeketeeke obulungi asobola okuweereza kubanga nabadde nvuganya n'abasajja 7 nga ndi wa 8 naye ne bwe mbagatta bonna nsigala mbawangula n'obululu nga 1,000 n'okusoba. N'olwekyo neebaza bannamasaka era neeyama nti nga bwe mwantaddemu obwesige nja kuweereza n'obukugu n'obumanyirivu bwonna bwe nnina ate n'okwagala. Honorable, akalu kano waliwo ebitagenze bulungi naddala mu Kabala wano waba osinza okusanga obuzibu tutuse saa 8-9 ng'ebintu ate biraka bitanze okufu bigenze kifuula nenge waba osinze okufuna okweraliikirira naddala mu Kabala wano we tubadde ku nga bukyawo. Ffe bulijjo tukimanyi nti abantu b'NRM babbi ba bululu era bulijjo tuba tutunula n'eriiso ejjogi buli kikolebwa tuba tukitunuulidde. Twatandise okulaba movements ezabadde zigenda maaso n'omu kugwe neesimbyewo nabo omukulu Lwasa ng'alina abawala bakukuta balina amabaasa aga Electoral Commission ne tuweebuuza nti atali mukozi wa Electoral Commission ate ayingidde ata mu process y'okubala akalulu. Twagenze okuwulira ng'ebitandise okusomebwa we nafunye obululu 2 nga baŋŋamba nfunyeewo 2 nfunyeewo 15 awo twazuukukidde ogenda okebera DR form ze balina ze basomako nga si zeezo era twamaliriza tusumuludde box okeberera ddala ekiri mu box kyabaswazizza era bakakiiko k'ebyokulonda baswavu. Kyenjagala okusaba omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda yeetegereza abantu bakola nabo addemu abevaluating kuba kino tekituuse wano Masaka wokka kibadde awantu wangi wadde emivuyo naddala mu kubala akalulu kati erwengo ssaawa eno bali mu kukyusa ng'era bwe babadde bakola ekiro tebanalangirira Lwengo naye buli bijja amawulire gennina babikyusizza era waliyo okwemulugunya kw'amaanyi. N'olwekyo bannayuganda si kino kyokola nti woogenda okukoma. Nze nakolako mu kitongole kya Kampala City Council era singa navaayo nga ndiko enziro obanga ndiko emivuyo gye nakola saalisobodde kujja kuweereza mu kibuga kino n'abantu kumuteekamu bwesige. Obulamu tebukoma wano tebukoma leero. Honorable, tukulabye mu Parliament ebbanga lyobaddeyo byokoze obikoze obadde kakiiko ak'obutonde Natural Resource ne lukula akakiiko aka Public Accounts Committee obadde okola bulungi. Lwaki osazeewo okuvirako ekifo kiri ate n'osala okujja ku kya meeya njawulo kyeriwo? Ffenna tetusobola kubeera mu Parliament kyekisooka. Parliament mukolera y'amateeka. Parliament kyekifo gy'osindika omubaka nga weetaaga ensimbi okukola service ate local government yeetuukira ddala ku muntu era ku byenjawulo bye ŋŋenda okukola kwe kutegeeza abantu be balonda bakola ki, omubaka wa Parliament akola ki,
omuntu gwolonze ku local government akola kyera kikyo omusuubiramu ekyo kijja tuyamba ndowooza n'okukendeeza ku ky'abantu okulowooza nti balina kugula buguzi okuwaayo akaluluko abantu batandika okutunuulira obusobozi naki kyo omuntu kyasuubira mu mubaka oyo gwalonze oba omukulembeze yenna gwalonze kubanga ndabye kye bayita ssente wano e Masaka ng'abantu b'NRM ayimirira mu bantu n'abagamba mbawadde miliyoni 2 era n'azibawa ate ng'ali mu kalulu ate ng'etteeka limukugira okukola ekyo naye kati omuntu bw'amala okugulirira kitegeeza nti akuguze gwe tokyalina kyomubanja kubanga akuwadde ssente gwe n'omuwa akalulu bw'agenda ajja kukola bibye byo byowulira nti ne constitution teri respected omuntu atuuka okukyusa constitution kubanga omubaka gwe wakanda ssente nga omuwa akalulu kati naye alina bakanda abakolera kye bakola ki ffe bannayuganda ffe tulina okulwana bannayuganda bannamasaka bayogedde n'eddoboozi eddene ku kukyusa obukulembeze bwa Uganda kubanga kumpi abantu bonna abali mu Buganda baminisita babasudde tebabasudde lwakuba nti tebabaagala naye babasudde olw'okuba nti bye bakola si byebyo bye babadde basuubira n'olwekyo bwe tunaatuuka ku leve eyo oba oliawo eggwanga lyaffe lijja kukomawo ekiseera kyobadde mu paalamenti bintu bingi nnyo ebigenze mu maaso biki byosinga okujjukira ebitali kuva mu bwongo naddala nga mutambuza ebyobufuzi n'ogezaako okukola omulimu gwammwe okwekenneenya entambuza y'emirimu bitongole bya mu paalamenti general okutwaliza awamu mu lukiiko olukulu lw'eggwanga biki byojjukira buli w'obirowooza ng'ogugumuka kyensinga okujjukira ye paalamenti ey'ekitiibwa lwe yalinnyirirwa aba SFC ne bakuba ababaka ba paalamenti abalala abali ku sayidi y'NRM nga baweereddwa ssente empitirivu abali ku ludda oluwabula gavumenti baagaana ssente ezo era tezaabaweebwa ne bakubwa olw'okukyusa constitution ekyo tikirinva ku bwongo kubanga nkiraba nga kwali kutyobola kitiibwa kya paalamenti n'ekitiibwa ky'ababaka ne bannayuganda kubanga be balonda ababaka ekirala bwe mbadde mu paalamenti nga ntudde kakiiko ka kosase akalondoola ensimbi z'ebitongole twasesemya kampuni y'abayindi y'aba China era ne bakkiriza nti ddala ssente ezaali ziweereddwayo okola compensation oba okuliyirira abantu gye baali bagenda okukola omulimu baali bazikozesezza byabwe nga bazitadde ku personal accounts nga bazifunamu amagoba ekyo nakyo ndaba nga really bwe muwaayo ssente mmwe abaziwaddeyo okola omulimu ne mutazirondoola kindaga nti waliwo obunafu obw'amaanyi mwabo abagoberera contracts kubanga ekyo tekyali happenings. Obadde otuula akakiiko aka Public Accounts Committee akalondoola ensimbi z'omulimu omusolo akakiiko kano lipoota esinga ziva akalisoso wa gavumenti IGG naye twesanga nga ate bikoma bikuba mu kakiiko akakiiko kano okevaluatinze otya ebbanga lyokabaddeko n'obuweereza bwako n'amaanyi agawukawo ba paalamenti mpozi kyenjagala okuwabulamu tuyina auditor general yatunuulira ebitabo byonna ebyo ebitongole ne ministries reports ezo eza auditor general zijja mu paalamenti nga zirimu ebibuuzo oba ebitali bitangaavu bingi ebibadde birabiddwa mu reports ezo ministries ministry y'ebyobulamu ministry y'ebyenguudo zonna zizenga essente eziweebwayo nyinza okuba sikiina wano of hand essente eziweebwayo tezikoze bye zirina kukola n'olwekyo
kituwadde okumanya nti ddala waliwo obulyake corruption ey'amaanyi mu ministries n'ebitongole kubanga natuula ku kakiiko akalondoola ez'ebitongole bya gavumenti omukyala manager mpozi kakutemeko katini ndoza katugendeko mu bulango katono nnyo abannaffe abali mu studio ate tugenda kubanga tukomawo n'ebibuuzo ebisinga obungi bikira ku bino era nga omukyala namanya akyagenda maaso n'okutulambulira oluvannyuma lw'okutuuka ku buwanguzi buno. Kale tweyanziza ripooti eyo bwana Grace Segirinya n'okubeera nti ensonga ogikutte bulungi erudde eyo. Tugenda mu maaso n'ekitundu kino naye tukusaba omulabe waffe wa Salt TV nti tuwumulemu bwe tukomawo ate tugende mu maaso n'okulaba nga tukutuusaako nga byatambudde erudde eri mu ntegeka ey'okulonda obukulembeze ku level eya gavumenti ez'ebitundu. Tova ku Salt TV katukomewo. Kwoli ku Soul TV butereevu tuli mu ssaawa ebyobufuzi n'ebyobukulembeze tuli mu ntegeka ey'okutuusaako nga bwe bitambula nga bannayuganda balonda abakulembeze obukulembeze ku level ey'egavumenti ez'ebitundu local governments okusingira ddala twogera ku basentebe ba districts bakulembeze ba mayors ab'ebibuga ne ba councillors ku level eya district okwatambudde olunaku olweggulo nga tugerageranya embeera nga bweri ne butya bwe yali mu kalulu ak'obwa president nga ku mulundi guno tulabyewo embeera eyo ey'okubeera nti oboolyawo vulugu ku mulundi guno eyetobese mu ntegeka yabadde mo nnyo ddala. Tubadde tulindiridde okufuna reports ez'enjawulo era tujja zifuna tukutuuseeko ebiri ku Tale Center eya Kampala wano ku kisaawe e Kololo ensonga ate n'ebitundu ebirala nga Mbale Jinja n'awalala wonna tujja kulanga ensonga ezo tukutuusako naye tubadde nga tukyali e Masaka nga eyawangudde ku kifo ky'obwa meeya w'ekibuga ekipya eky'e Masaka Honorable Florence Namayanja atuwa emboozi ye na butya experience bwe yabadde mu kalulu. Grace Segirinya tukomyewo naye mpozi nja kubuuza ne tusooke tugende maaso ne nandyagadde okubuuza Honorable nti kati ng'amaze okuwangula okutwala ekibuga ekipya eky'e Masaka priorities ki oba ebyo byalowooza nti byagenda okusooka okutunulira ng'atudde mu ntebe ey'obwa meeya w'ekibuga ekyo eky'e Masaka? Okay, tuyanze Gapolo. Honorable bakubuuziza nti otuuse nga wakatuuka mu ntebe biki by'otunuulidde okukola nga meeya alondebwa w'e Masaka City? Okusooka kino ekibuga kipya buli kimu kigenda kuba kipya. Twagala abakugu, sitwagala bantu batalina bukugu, twagala abakugu ba plana abagenda okupulaningira ekibuga obbe tugenda okukola nabo. Twagala ba engineer abakugu, twagala buli section oba buli department ng'erimu omuntu omukugu tusobole okuzimba ekibuga nga tukizimbira ku bukugu so si kupangirira. Ekyokupangirira tekijja kubeera mu kibuga. Tugenda kutandika n'okunoonya essente ezigenda okuzimba ekibuga. Tugenda kola analysis tulabe budget ye tulina, tulabe kye twagala gavumenti ekigatteko n'okusaba obuyambi kubanga kino ekibuga kyagala obuyambi n'okukologana obulungi ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Mu kiseera kino ffe bannamasaka tuli mu kiyongobero eky'amaanyi. Twaviiriddwako omusumba John Baptist Kaggwa era tuli mu nnyiike twagala okulaba nti twetaba mu nteekateeka ez'okumuwerekera. Nsaasidde nnyo bannamasaka kubanga agendedde mu kaseera ke tubadde tusinga omwetaaga. Okay. Ndowooza Honorable mu bufunze in summary nga tuvudde ku kyo administratively biki ebyo tunuulidde okukola wajja musuubidde okujja ensimbi ezigenda okubeezaawo ekibuga kyonna ddala nga tuvudde kwewola kubanga tusobodde okutalaaga ebitundu ebyenjawulo ne economic activities budget yo biki ebyo tunuulidde okugifandinga? Bye tutunuulidde of course tulina budget ey'ekibuga esente ezigenda otuweebwa tuzitunuulidde. Tujja n'okutunuulira ne ku grants ezijja
okutuyambako tujja kutunuulira abantu private partnership tujja kupateninga n'abantu okukola emirimu kubanga tetusobola kwetengerera. Yes, ye mukyala Damayanja bw'atyo ate bw'atusiibudde n'obubaka bwe mu bimu ku byatunulidde okubanga akola era akyali mugole alangiriddwa ng'obudde bukyazibadde saa 10:45 watukidde ku buwanguzi bwe naye naffe kirabisenga olugendo lwaffe tulufundikidde e Masaka gye twazze olunaku lw'eggulu ogenda maaso n'okulaga akalulu kano bwe katambudde paka bwe tukafundikidde. Ku lwa ttiimu yange gye ntambudde nayo mbadde ne Ronald Mukisa omusasi waffe Oweno Robert Mukisa omusasi waffe Oweno ne tubeera ne Joram Walusimbi sako ne Elia Sajjabi tulabisenga ate tugenda okudda mu Demezi okudda ate ku Salt Media tugende maaso n'okakala emirimu naye ate bannaffe aba studio mugende maaso n'okuweereza abantu ffe tulabisenga naffe tuva Buddu ate tudde ekyaddondo okulaba emirimu yabwe gitambula mugende maaso n'okunyumirwa empeereza. Tweyanziza Grace Segrinya omusasi waffe eruddeyo ne ttiimu yonna okutwaliza wamu Ronald Mukisa Joram Walusimbi Elia Sajjabi ne ttiimu yonna okutwaliza wamu okulaba nti mutukoze bulungi e Masaka tubagaliza olugendo olulungi ate mukomewo erudde eno. Tugenda maaso atulaba ku Soul TV tuli mu ntegeka y'okutuusaako ebintu nga byatambudde tuyozaayoza abo abasobodde okuyitamu nga Honorable Florence Namayanja obusobozi bwe obuulyawo tosobola bubuusabuusa alina experience mu ntegeka ya local government tulowooza nti obuulyawo ensonga ya ekibuga Masaka ekibuga ekipya eri mu mikono emituufu gyennyini. Bwana Wamala waliwo ebituuseewo ebimaze okulangirirwa wano waliwo byakonfaminze bannaffe ab'ekyotera Kyotera district balonze munaffe Patrick Kintu Kisekulo ono tyana kibina ku yajidde ate nga yawangudde owa DP ate ekasande eyo DP ra yawangudde munaffe asaba Ruyonga yagenze maaso kubanga awangule Fort Poto ate bwe tugenda Kabalole Richard Lwabuhunga yawangudde n'ekibina ekya NRM ate nga Hoima City Brian Kaboyo yawangudde ekibina ekya NRM nakyo kyawanguddeyo bwe tugenda Kagadiyo Siyandi Bwami naye yawangudde wa kibina naye kya NRM Nakaseke Ignatius Kom Kiwanuka naye wa NRM yawangudde ate bwe tugenda Bunyangabu James Atigeka naye NRM ewanguddeyo bwe tugenda Masaka nga munaffe watugambye Florence Namayanja yawangudde ate nga mu bitundu ebya Mubende district ya Mubende Ntambi Michael naye wa kibina cha NRM so NRM bano basentebe ne ba mayors abebuga NRM badde kyabinkana nyondoza ne NRM ku bino bitonotono era olabanga mu bitundu bitali Kampala olabanga NRM ekyerise enkulu bulungi naye katwegate ku Robert Mutebi ali Wakiso tusanyuse nnyo sebo oli live ku Soul TV tubuulire bamaze okulangirira biki ebikyaganye erudde eyo. Neyanza nnyo neyanzege banange abali mu studio era nga mbeegaseeko enkya ya leero maze okutandula ku bigere n'entuuka ku kitebe kya disitulikiti ey'Ewakiso asaawa zino okufaananako ne bwe kiri e Kampala kumpi neeno bwe kiri wano bwe bakifumbira wano bwogenda maaso n'okulaba era olaba nti ate abagenda maaso n'okwasaganya ensonga abagenda maaso n'ozikwasaganya nga bwogenda maaso n'okulaba aba agents baba abesimbyewo nabo ebweru gye bali abagenda maaso nabo n'okulayika nti obaolyawo bakyagattira ku bintu okulaba kutya bwe bitambudde naye nga tebannabaako okulabaako omuntu yenna gwe balangirira wano n'okusingira ddala ku ntebe eri eya chairman owa disitulikiti naye ng'olaba ate babadde bakyagezaako okulabika nti bakikwasaganyage tutegedde okuva wano nti nabo obaolyawo ebyuma byabwe ate byafunyeemu obuzibuzibu nga bwe tugenda maaso obaolyawo n'okumanya naye tujja kubanga obaolyawo twogerako ne ku returning officer oba tale sente eno oba wa disitulikiti atubuulire ki ekiddako kati naye nga okutwaliza awamu ensonga bwe zitambula. Tuli Wakiso ku disitulikiti eno lyekkuŋŋaaniro ly'obululu bwonna obwalondeddwa mu disitulikiti y'Ewakiso naye nga embeera asofa bwetyo bwekyatambula tukyalinda tulabe ate balangirira ddi era balangirira ssaawa mmeka naddala ku kifo abangi kye basinga okwesonga ekya chairperson owa disitulikiti eno eya Wakiso. Tuli butereevu ku Soul TV atubalaga embeera nga bweyimiridde eby'e Kampala mu birabye kakati katubuuze ku mukulu ate sibo
tusanyisa okusinkana tuli butereevu ku Soul TV tusaba otubuuzeeko abalabe ba Soul TV mbalamusiza amakya ga leero amanya nze Musinguzi Tolbert akulira ebyokulonda Wakiso. Tulisanyisa okusinkana naye ensi eyagala okumanya ki ekikyaganye. Teri tuli kumpi kumaliriza okugatta results za chairperson LC5 na councillors na councillors kusinziira ku bifo bye tulina electoral areas obudde bwetutute bwebwo saawa zeezo ate ndowooza wezinawera saawa 4-5 awo buli omu ajja kuba avuddewo wano afunye ekivudde mu kifo kye. Akalulu katambudde bulungi nnyo, katambudde bulungi, sirina complaint yonna nti omuntu yemulugunya nti bamukubye oba bamuganye kulonda, teri ali ku poliisi nti bamukoze ekintu kyonna. Ate ne results zavudde, yes, wabaddeyo enkuba olw'eggulo awo jjo netattaganya mu entambula ya results kuva mu polling stations. Kyolaba results zatandise kutuuka ku tally center saawa 6 za kiro habw'enkuba eyo, naye kujja kwekyo tuli bulungi. Tubadde Kampala ne bategeeza nga ebyuma byabwe byafunyemu obuzibu netiwaka n'ebiringa ebyo wano biri bitya? Ebyaffe biri bulungi, ebyaffe bukola. Kale bambi tuyanze ge returning officer owa district eye Wakiso nga tuwako ku update ku butya ensonga bwe zitambula wano. Kino kyekifo oba oliawo mwe bafumbira ensonga zonna nga bw'ogenza okulaba nga bw'ogenda maaso n'okulaba. Ono ye mukyala Naluyima abangi gwe mwebuuza ye chairperson kati ye mukyala akiikirira ate bannaffe aba Wakiso ku ng'omukyala owa palamenti mukyala Naluyima nsanyusa okusinkana. Ndi bulungi banayo. Bitambula bitya? Tutambuza bana abali eyo mwasuze mutya nti kati fetugana ne tutamanya oba kati bukedde oba tuli ku makya oba Soul TV tusanyuse nnyo bannange okubanga mutulabako tuli wano twakawangudde Akalulu ne kati tugezaako okufunira ddala figa gye twafunye n'okusinziira ku polling station zonna ze twawangudde bwe tumala okubanga twamaze okugeraageranya nti tulina ebitundu ebisukka mu 8 ku buli 100 nga stations tuziwangudde. Kati ensonga gye tuliko kwe kukwasaganya okulabira ddala figa ki gye tulina then tulyoke tutunire ne screen electoral commission etuteereddeko mmeka naye ffe tiimu Bwanika kubanga tutudde wano eno tiimu gy'olaba wano ye tiimu Bwanika kono Matiyaranga Bwanika nze essaawa eno gwenkyamyuka kuba nze vice chairperson wa Wakiso district ate nze mubaka omulonde owa Wakiso district omukiise omukyala. Kati kitegeeza tiimu Bwanika ekyakwasaganyiza ensonga wano woolaba twagidde ddala mu ttale ssente eno era batandika okusoma ne babaako station yonna gye basoma nga naffe tunula mangu mu mpapula zaffe nga tukebera oba kye basomye kyekyo ddala kye tukola ki kye tulina kubanga zino empapula twazigye mu bo bazirangiridde ejjo ku polling station ne tukwata ezaffe ne tujja wano. So basebo ne banya abalabi ba Salt TV mwebale kubanga ddala muteze era mwebale tuwa Kalulu banna Wakiso kuba muko mwaka tuwadde tusaba Katonda byonna bitambule bulungi. Tuyanze ege ono obi wange mawulire akibirige Rogers akwasaganya ebintu bya mukwano gwe. Atuli buterevu ku Soul TV tukulaga ate ekiri ewakiso kye kino kyogenda maaso n'okulaba osaawa zino agoge mawulire agafaayo nga bw'ogalabye. Tugenda kubanga tubuuzaako katono ku ssentebe wa district simanyi ssanyu lyawulira naye tuli butereevu naye. Chairman tukulamusizza nnyo. Sijja kugamba nti congratulations kubanga ate kakiiko ka byakulonda ke kalina okulangirira ate ffe mwene mujaganyiza eyo naye sofa bigenze bitya sooka obuze kuba tulaba. Omulungi atulaba webale okulaba television ya Salt naddala bannawakiso abannayuganda bonna bensooka okwebaza okunsabira naate bannawakiso nembebazaamwaka ensusu olw'obuwagizi bwe bampadde entakera bulijjo tebampa n'empangula naye ku luno ate baayisizaawo kubanga okubanga ni bitundu nga 81 ku 100 ate nga nzirira ayina 15 15%. Kati obusigadde ne bugabanwa abalala kuba twabadde 5 olaba nga kikukakkanya kwegamba tuhamboyiwe n'olwekyo mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala. Of course
bannaffe bano bakyalina obuzibu bwa tekinologi nga bwobumanyi naye tusuubira nti babikutte bulungi tujja kufuna amazima kubanga buli kimu weekiri kyeraga lwatu. Ekyennyamiza kyekyabantu okuba nga balonda batono bwe kituuka ku local gavumenti ez'ebitundu bwe bulamu bwaffe. Gavumenti ez'ebitundu zezikola emirimu egiyamba omuntu wa bulijjo naye abantu bajja mu bungi nnyo okulonda pulezidenti, abantu ne bajja mu bungi nnyo okulonda paalamenti. Ekitegeeza nti ffe tebatulabawo abasinga obungi. Saalina kyennatidde naye okuggyako kyennafunyeemu ekipya bulijjo ndowooza nti olwokuba tebakola civic education kutegeeza abantu bukulu bwa local government naye kati nekubyenze kendo nenzula nga ate gavumenti yennyini erabika yeetyobola local governments kubanga kuviira ddala bwe tuba tunalonda mu parliament ne presidential batekawo public holiday abantu tebagenda ku mirimu naye bwe tuba tulonda local government ekyo gavumenti ekityanga eringa gamba nti ebyo si bikulu nnyo ayagala agenda alonde atayagala asigale awaka. Ekyo kyazze mu bwongo bwange ne mmanya nti bwe tuba okufuula local government kuba ekyamakulu tuteekwa okubuteekawo public holiday ku nnaku ezo oba okukyusa naddala at the district level tulonde ku lunaku lumu lwe balonda president kwegamba kibeere teri kati olaba nafunye ebitundu 8 ku 100 naye singa oddira obululu obwakubiddwa n'obusa wansi w'abalonzi abeewandiisa mu Wakiso owulira ng'olimu ennyamivu nti nfunye percentage nnene ey'abo abalonze naye nfunye abantu batono kwabo benkulembera abeetabye mu kusalawo okulaga eddembe lyabwe. Okaluubirirwa nti bw'onooba onsaba service nga teweetabye mu kunteekawo oba kugamba kikuwa okukaluubirizibwa noga nti oba sinze mbadde nsaana singa bali bonna bazze osigala toli mumativu. N'olwekyo nze nsaba tutekukolawo ekyenjawulo ffenna bali mu governance okulaba nga tuteekawo ekyenjawulo okulaba nti abantu bajjumbira okulonda kwazi gavumenti ez'ebitundu. Nga tumaliriza ki ekiddako kati? Ekiddako si wonna bakiddako lwa nsonga kati ndi mu gavumenti eno tennaggwako ekisanja kyendimu kigwako mu Gwakutaano kati nkola bukozi nkyakola mirimu sinafuna kiddako kuba nina ekyendiko ekiddako nja kifuna nga mmaze okulayira mu gavumenti eno eddako naye nga mbirina naye saagala kusosola tola bitannajja. Toyanza ssebo toyanzege wangisebo esebo nkuwulira. Chairman Ssentebe wa Kiso Bwana Makya Lwanga nti obutabeerawo kadde ka interactinga nnyo n'abalonzi okweyanjula kyekivudde kyandibanga y'ensonga emu ku ezo ezireseewo embeera eno eya low voter turnout oba nedda neesimanyi oba akyaliwaawo oba agenze kuba oba oliawo campaigns okuba nti akaseera kaali katono ate n'okuba nti embeera yali ya covid-19 oba oliawo nabo tebasobola kufuna kadde oba n'akaseera keyanjula eri abantu okubategeera simanyi. Tugenda kubanga tumufuna chairman akyaliwo wano naye nga amasimu agamuyozayoza mangi nnyo nnyini ddala buli ddakiika eyitawo afuna essimu. Chairman abali mu studio baagala okumanyako nti olwo akadde akatono akabaweereddwa n'engeri kampeyini gye zitambuziddwamu nga rallies teziriiyo temutuuka mu bantu nga bwe mwabatuukanga mu kiseera kiri olowooza si kyekimu ku byaleese tanapo okubeera nga yabadde ntono? Obubadde obwateekebwawo semi scientific elections nga tetulina science semi scientific campaign obwali bubadde wa byabufuzi nakwenoonyeza byaffe mu kunyaga obululu situweekwasa ku turn-up lwa nsonga nti bwe bubadde bwe bumu obwaliwo ng'abantu tebanalonda president na MP. Lwaki obanga baali tebamanyi wakulonda lwaki ku president bajja ate bwe bajja naddala kati nga mu Wakiso ne balonda siga nti balonze president aliko nti kuba balonze gwe bamanye nnyo balonze be baagaana okampeininga ne bawangulira waggulu kati kitegeeza ekyo toyinza kyekwasa okusalawo kw'abantu naddala wano mu Wakiso nze abantu b'enkulembera bagunjufu era bamanyi kyova olaba nti mu kubeera abatono mulimu factors eziwerako ekisooka eyinza okubeera protest
ekyokubiri kiyinza okuba nga babadde balina ennaku n'obusungu nga bali disappointed nga ne morale eri wansi olw'ebyo ebyava mu kulonda. Ekyokusatu ye deployment y'amagye oba betuyita abakuumaddembe naye nga balina ebisi abasusse obungi naddala mu kitundu kino. Kagamba ebyonna tuba tubirowooza ngaffe abantu kuba sikirinako scientific evidence naye nkirowooza. N'olwekyo kino ekyokugamba nti olw'okuba abantu babadde balonda naye nga balonda oba tebamanyi gwe bagenda kulonda. Kakati mu keesi yange nkugambye nfunye ebitundu 81 ku 100. Bayinza batya okuba nga abatamanyi gwe balonda babeera 81 ku 100 ng'omulala alina 15 gwe ne bakumanya nnyo oli ne batamumanyira ddala. I think kwegamba ogenda okubitunuulira nga waliwo factors endala nnyingi era kyova olaba nti nenyamira nnyo mu abo abatandise n'okufuuka ekiso ky'embuzi. Tikakati abantu banoonera mu tribe byonna byakyana kito kubanga toyinza kulowooza nti abannayuganda tebamanyi bye baagala. Ekiteekesaawo okulonda issues nti buli myaka 5 tuddayo ne tubuuzibwa issues ku nsonga zaffe ng'abantu zikoleddwa zitya. Kakati abantu bagaana okukulonda n'otandika okulaba tribe yaabwe ng'ate bebamu bebadde bakulonda emyaka 3 ng'olingaka nti baategedde naggulu nti tribe yo yeeyo. I think it's an abuse kuyisaamu bantu maaso ebintu ebyo babikomye. Yes. Tuyanze nnyo tuyanze gikyamaani katugende katukuleke ate ogende maaso n'okufuna amasimu agakuyozayoza. Apollo tusiime wamu ne Muhammad Wamala wakisobwe twetambula tujja genda maaso n'okutuusaako ebikira ku bino naye nga wano bwe wati bwe watambulira omuzindaalo akangu baddize. Tukyalina ettiimu nga bwe twatambudde Dennis Kasiri, Mutebi Robert ne Peter Bunyasi. Kale tuyanze nnyo senior reporter waffe Robert Mutebi mu bitundu ebyawakiso ne report eyo era bakatulinde tetujja kuyozayoza honorable Matiaba Lwanga Bwanika kuba akakiiko tekana bakulangirira erudde eyo. Atulaba ku Soul TV tujja kuwumbawumba ate tulabike nga tuddayo munomo programming naye tukakasa nti ekigwawo kyonna ekiva nga kivudde mu kalulu tujja kubanga tukituusaako budde bwennyini naye ate sobola kwerabira kujjukiza nti aba Al-Walid Investments Limited bebadde bebawagira essaawa eno yennyini 2-3 ebyobufuzi n'ebyobukulembeze baga nti genda okola emirimu wegiri mu ggwanga nga Dubai, Abu Dhabi ne Saudi Arabia. Bagamba nti emirimu egyo tegyetaaga bukugu buli awo obumalirivu bwokka oli muwala oba mulenzi batuukire olabe nti ofuna emirimu. So nga ate ekikulu ky'ekyokuba nti omusaala musava ate baamala dde okukakasibwa ekitongole ekya gavumenti ekikwasaganya ensonga ez'emirimu. So bantu besimbu mugende mubasinkane jangu ku Enatete wano ku Junju Road osobole okubasinkana. Namba z'essimu sobola butazisoma emu eri noti 7 noti emu 7 9 5 so nga ate eyokubiri eri noti 7 8 2 4 9 beba Al-Walid Investments Limited abakutuusaako ekitundu kino. Mwami Wamala tusibule ate mungere banafa ba M10 nabo bakujjukiza nti bebaza customer baabwe mwena abasobodde okuba mwegattako mu mukutu guno bagamba nti thank you mwebale okubanga mugula bundles n'okozesa enkola ya M10 mobile money. Bagamba nti okozesa enkola zino njokoma okufuna obubonero obwa thank you points era bagamba nti babeesunga ogenda maaso nga mukyalina bebbanga lyonna banafa ba M10 abaga nti everywhere you go. Tujjukiza bannayuganda nti omukulembeze w'eggwanga afulumiza program olwaleero agenda tandika okujja ng'akola stopovers ez'enjawulo. Asimula Lwakitula Ajeria Ntonde banafa ab'empigi paka natuuka e Kampala ku ssaawa 12 ng'agenda akola stopovers n'okubuuza ku bantu enkola ndowooza yakubayozayoza Akalulu naye ng'atandikidde Masaka Road eyo. Masaka ne gweta Kampala eyo gweta Buganda okutwaliza awamu kubanga otuna bino ebitundu byonna Lukaya Kayabwe empigi byonna ate biri mu bitundu ebya Buganda okutwaliza awamu. Okay, tugenda mu kitundu eky'ebyemizannyo ne Jeffrey Mugerwa naye ate tukujjukiza nti bw'obanga olina okwemulugunya kwonna mu nsonga ey'Akalulu ekkubo liri mu lyokka genda yita mu mateeka olabe nti otwala bujulizi bwo teweetaba mu bikolwa oba oliawo ebisobola okutaataganya eddembe ate eri abantu abalala violence. Katubagaliza olunaku olulungi mbeere bulungi mweraba.